sebo nkwaniriza nange nsanyuse sebo tukwebaza emirimu gyonna gye mukola wow. buuza ku balabi baffe aba KTV ate tulabe we tutandikira. Abalabi baffe aba KTV abatulaba saawa eno mbalamusizzaako erinnya lyange nze Mayambala Mustafa nga nze vice chairman avunaanyizibwa ku by'emirimu mu kibiina ekitugatta aba taxi ekiyitibwa Federation of Uganda Taxi Operators wutofu mu bufunze. Mbalamusizza nnyo mwebale kuweereza emirimu gyonna gye muba musobodde okuweereza ku lw'okuzimba obulamu bwammwe okwekulaakulanya ate n'okuzimba eggwanga lyaffe. Amiina. Yes, sir. Mukama wammwe namulabye China ng'alina bubaasi kwali alambula bukosta era naye ndaba nti muli mu kwogerezeganya n'amakampani kubawa kosta 2,000. Yes, sir. Olwo takisi muzisalemu gundi amageesi sigiri era tutandikira awo emirimu gya yutofu. Kaakati muganda wange ensonga eyo nneneko era chairman waffe ne ttiimu nga bwe bagenda e China batambudde bulungi sofa kubanga nadde njogerako naye ekiro nangamba tubadde tutambudde bulungi tulambudde amafactory ag'enjawulo era ebintu si bibi naye nangamba ekizibu ekibatawaanyaamu bo nga kati Abannayuganda byebyendya ebyechina si byangu tebeeteekera bikere omuntu nga bw'omanyidde ebyokulya byaffe wano kati biri nga bibatawaanyaamu naye lwaki chairman bagenda e China mu Uganda waliwo transition government gyeri mu kukola okulaba nti ebyentambula by'abasaabaze bikyukamuko okuva ku mbeera eriwo. Era ojjukira juice minister wa by then yali minister of state for transport Honorable Fred Byamukama ne minister Kyofa Togabye baavaayo ne bayisa ebiragiro first minister Byamukama ebiteekawo salesale okulaba nti taxi zonna ze tulina zibeera nga ziddaabirizibwa. Ndowooza embeera at least kati zigenze ziddaabirizibwako naye ndowooza emabegako nga tebanayisa biragiro ebyo mwenna mwali mulaba embeera taxi zaffe eziriwo gye zirimu ezisinga obungi. Kati lwaki ekyo kyajjawo? Kyajja kubanga mu gavumenti omwo mulimu abakulu abamu abaatuula ne bayisa ebiragiro ku mmotoka ku modro y'emmotoka erina okuba ng'ejja wano naye specifically basinga kutagetinga mmotoka zaffe eza taxi zikigegeze twali tuleetawo ne batagetinga emyaka ne bazisalako. Ndowooza baalina intention ey'okufeezing out okugjamu mmotoka za taxi mode eyo eya kigege. Kakati we bateekawo enteekateeka eyo kyetwamanyako nti baagitwala ne bamatiza president nti enteekateeka y'okusalako emyaka gy'emmotoka egenda kuyamba okukendeeza emmotoka enkadde ennyo tusobole okutuuka ku mutindo ogwetaagisa. Kubanga gavumenti abakulembeze baffe president n'abakulu abalala balina enkiiko ze bagenda batuulamu eyo mu bitongole by'ensi yonna ne wabaawo endagaano ze bateekako emikono nti bayo omwaka bwe guti tujja kuba tetukozesa ebibuga biribeera biri mu mbeera bweti mu byentambula mu byobulamu mu byaki. Ndowooza kyekyo biri bye basayininga edda bye bayita millennium goals. Owulira enteekateeka ya 2040 Kampala Uganda eribeera etya mu byentambula mu byobulamu mu byaki mu by'enguudo n'ebirala. Kaakati mu nkiiko ezo ze batuulamu kyetwamanyako ebibuga ebyenjawulo bw'ogenda e Tanzania bw'ogenda e Rwanda bw'ogenda e Kenya n'ensi endala waliwo enkyukakyuka ze bagenze bakola naddala mu byentambula kubanga kati ffe gavumenti ekwotaganye n'ebitongole ebimu ebyewabweru baatutwalako e South Africa mu 2020 tugenze ku benchmarking study tour ne tugenda batutwala mu kibuga kye bayita Cape Town City okulaba ebyentambula by'abasaabaze eyo biri bitya. Naye kye twasangayo ekyamazima twagenda okudda nga naffe obwongo bwaffe bukyuseemuko
kubanga batulaga first twalina emisomo gye twasooka okufuna eno ne batulaga ebibuga ebyo ba Cape Town City, Durban ani ebibuga bye South Africa byali bitya emyaka nga 10 emabega. Ne batulaga nga taxi nga bw'oziraba ku parking kadde parking empya eri bwe zaali. Naye bwe twagendayo nga waliwo enkyukakyuka gye baakola mu kukendeeza ku katogo ka taxi mu kibuga tezaggwamu mukyalimu ezirimu. Waliwo system ya bus, waliwo gye bayita bus transit BRT, bus rapid transit, ne wabaawo ne bus ezizina endala ne special hire bye twasangayo. Tewali boda naye ng'ekibuga olaba kiteeketeeke bulungi era nga buli muntu akola. Nga waliyo station eri gye bayita hub, emmotoka ezo zonna bus wejja neeyiwa, train era eyiwawo ne taxi eyiwawo. Kati nga buli omu alina ruutu gy'akolako naye nga buli omu aleetaawo ku station ku hub n'akyeyalinga ne munne, kubanga bus bw'ereetawo eyiwa abantu ne balinnya train, abalala ne balinnya taxi kubanga baba bagenda ku ruutu ezo. Train bw'ereeta eyiwa ne balinnya taxi ne balinnya bus. Taxi bw'ereeta eyiwa ne balinnya train ne balinnya bus. So kakati nga buli omu akyeyalinga ne munne. Kati wetumala okusoma ebintu ebyo ne tukomawo ne twali tuvaayo ne batusibirira entaana kuba twagenda ne bayinginiya ba KCCA ne ba commissioners okuva mu Ministry ya Transport. Ne batugamba ebintu bye tusomye wano tugende Uganda ffenna tubiteeke mu nkola wamu. Kakati wambuuziza ekibuuzo eyo ntemye omusingi okulaga lwaki chairman ne ttiimu bagenze China. Kubanga waliwo transition kati wano mu Uganda president mu biseera bye twali tulwaniramu entalo za taxi, president nga tumusinkanye mu State House Entebbe yatugamba nti ekyamazima aba taxi mukyalimu obwo obumotoka bwammwe obutono era mwe mulwanira na buli kimu, naye njagala mutandika okukyusa obwongo bwammwe kubanga Uganda gye tugenda mu maaso twagala tuleete enkyukakyuka mu byentambula. Yatugamba tugende mu mass transport. Okitegeera kakati yatuteekateekadde emyaka nga 8 egiyise n'atugamba naye enkyukakyuka eyo twagala gikola mpola mpola nammwe. Lwaki enkyukakyuka za Uganda zitwala ebbanga ddene? Kubanga kati emyaka ng'ena emabega mwaliko South Africa. Mukyabijjukira ne bye mwalabayo oba bagenda kubaddamu nabbatwala butwala okunywa nga batwala mu nsi ndala. South Africa sebo ndaba kiri kitutte ebbanga twongera mugotteko. Kati olaba ekireetawo ekyo nti ne gavumenti obusobozi bwayo okukola byeyina okukola, obusobozi bwoggwe nange namuna Uganda okutambuza eggwanga lyaffe ku sipiidi ennene si bw'amaanyi. Kubanga ffe tuvaamu ensimbi gavumenti zeekozesa okukola ebyo ebidduse eggwanga lyaffe okugenda mu maaso. Kakati obusobozi bwaffe mu kuwa emisolo si bw'amaanyi nnyo kituddukire ku sipiidi oba oli awo ng'ensi endala. Kakati ndowooza sipiidi awo kubanga kati wetunuulira Kampala and Metropolitan area KMP bw'ogitunuulira engeri gyeyimiriddemu mu by'enguudo kubanga bino bye twogerako ebya transportation bitegeeza kubeera ne connectivity, enguudo nga zikoleddwa bulungi zikwata wano zikwata wali. Kakati wetunula Kampala laba tuve South Africa fe advocacy gye twatandikirako yali yakusaba president okwongera KCCA sente esobole okukola enguudo kubanga kyetwalaba eri enguudo engeri gye baazikola nga bw'oyagala okuleeta biri eri Cape Town City obiteeke mu Kampala tekisoboka. Olina kusooka kyusa nguudo kubanga enguudo nga tezikusobozesa kikola. Okiraba kakati gavumenti ng'erina okuteeka amaanyi era olwaleero bw'otunuulira kaweefube aliwo olaba nga at least gavumenti newankubadde tekola nguudo ziri mwasanjala ng'ez'omu nsi endala naye at least entonotono ezaffe egezaako. Kati era olaba waliwo okuta waliwo enkyukakyuka mu kuta traffic congestion ebadde mu kibuga kuba bw'otunuulira kati Kampala and Metropolitan area
oyinza okulaba nti ekyamazima eringa bwolaba construction site buli luguudo buli division buli town council wotuuka mulimu enguudo ezikolaki ezikolebwa Kampala and Wakiso n'Empigi kubanga ndaba newaffe Empigi kubanza bazaala Mpigi era tubadde nga tutuula mu nkiiko eyo nga baba boogera ku Kampala and Metropolitan n'enguudo ze bagenda okukola na bye bagenda okuteekayo nga Mpigi tebagibala nze era mbadde nkayanirayo ne bagala naye mwe mubala Kampala Metropolitan lwaki Mpigi temugikoonako bagera Mukono Wakiso ne bakwatako ne ku Luweero Katono site eyo ng'Empigi tebagikwatako naye kati mbutuufu bakiraba era tugenda okulanga mu nkiiko batandise okuyita batandikiraka mu bitundu ebyo ogenda okulaba kati n'enguudo zatandise kuba nalaba juzi minisita Kyofa ng'ali ku luguudo lw'ene side z'Emuduuma oluconnecting eri Mpigi ku town council ku district kakati olaba nti connectivity etandise okugaziwa kati ekyo kyekiddamu ekibuuzo kyobadde oga nti ebya Uganda nga bitwala ebbanga ddene ebyo byonna birina okubeerawo enguudo balina okuzikola tusobole okuteeka mu nkola ebyo bye twasoma eri oba ebiri mu nsi endala kubanga enguudo bwe zinaaba tezikoleddwa ero ojja kusanga tebikoze ki tebitambudde njagala kuddayo wali kubanga ekibuuzo ekyo kimbuuziza nga nina okulaga ekifaananyi kigazi kati kyamaani mugenze e China timu bwegenda e China lwaki kubanga wano mu Uganda nga bwe nkugamba nti president bwe tumusingana atugamba nti twagala okugenda mu mass transportation mu bidduka ebitwala abantu abangi katutandikiraawo Mzee Mayambala tugenda kutandikiraawo ku bidduka ebitwala abantu abangi kankole ku ssente katono nnyo tukomewo tulabe kubanga tuzirabye nali muto nga nsoma ekalina 2 entindaawo ne baleeta siteringi ne baleeta baasi nga tusasula nusu 3 okugenda wali tuva ntinda mu barracks ne baleeta ze nalaba Namboole ne baleetayo wokula ennume mutu assurance ki nti ze mugenda okuleeta ku luno zigenda kunywerera mu Kampala era zikola omulimu gwazo tukomawo tovaawo tukyalina mikwano gyaffe abavunaanyizibwa ku mpeereza eya taxi bano nno ba transporta baffe era tutambula nabo ebibuuzo byandibadde bingi nnyo naye kadde ne tugenda kusambyasambyako tulabe nga tukakozesa bulungi Ssemwanga Lordman nkubuuzaako ne mukwano gwange Sailo awo muwabigalo naawe nkubuuzaako mwebali kubeera nga mutuninze ab'omundeeba mwenna ne mikwano gyange aba taxi Kakeeto n'abalala mwenna mbabuuzaako Julius bali luno omukulu Sendawula Haji Sendawula Kasanda mugwa mu kiti kino mwenna ate era muli mu kusaabaza abantu n'omulimu muguluddemu nnyo era mugukolera ddala bulungi ndine mukulu Mayambala twongera kubaganya birowoozo ku nteekateeka ey'okulaba nga tuba n'ekibuga ekirungi nga tutereeza ebyentambula leero tutunulidde ba taxi okusingira ddala obadde otugamba nti muri bweru naye nange nenkubuuza nti gye mwagenze tuyina bukakafu ki temufaanane Pioneer Siterinki wakula ennume n'awalala kakati oli mutuufu nnyo kubanga waliwo ebyokulabirako ng'ebyo ebibaddewo naye ekyenjawulo ekiriwo kati nti mu kiseera kiri ababadde nga bajja okukola enkyukakyuka mu byentambula okuva ku stepu eriwo okudda ku ndala ey'okukyusaamu nga tugenda mu maaso balina ensobi ze babadde bakola kubanga bo babadde bajja ne bategeka ekintu kyabwe nga bali eyo ne baagala bajje babuutikire kivandulo bavandulo owa takisi amukasuka ettale bo bakole ki baddewo kakati ekintu ekyo omuntu ng'ali ku mulimu gwe ssebo nammwe abamawulire waliwo lwendaba nga musambagala waliwo baleeta amateeka oba gavumenti yegaleeta ne mubuukabuuka ne mugamba nedda tojja kutuyingirira teriyo muntu atalwanirira twala sipiidi bwotyo so n'olwekyo bali babadde nga bakola ensobi nga tebatuinvolvinga baagala okujja bavaabira omulimu gwaffe kati naffe nga tulina okwerwanako kubanga omulimu ogwo gwe gwetuyimirizaawo abaana baffe mwe tubawerera kulaakulana kisobodde okutuukako mwe tugikoze okiraba kakati ekyo kibadde kizibu kyamaanyi naye ffe twaddayo ne tunyonyola gavumenti ne pulezidenti tumubuulira ate pulezidenti ekyenjawulo ayina
kinene nnyo kyasinga abantu bangi kubanga ye ate bwe mugenda mu maaso ge abawa guidance n'abagomba bamukola ekintu kyonna mu mulimu gw'abantu abangi abali awamu mulina okukwatagana nabo enkyukakyuka zonna ezikolebwa balina ozibeeramu okiraba kati ova olaba mbale kugamba ne wali emabega nti bwe twali mu State House President yatugamba kiri ekya mass transport n'atugamba twagala okukola ekkolero wano ery'emmotoka emmotoka ng'ezo buses tuzikolere wano era n'agamba mu nkyukakyuka eyo kiri kye nakugambye nti enkyukakyuka okugenda mu mass transport tujja gikwata mpola mpola tetugenda kubatomera butomezi bino byenkugamba President yabitugamba tetugenda batomera butomezi tujja gikwata mpola mpola era namwe mugende mwetereze era kyova olaba nti olwaleero mugende mwetereze mufune obukulembeze obwawamu wansi we umbrella emu kubanga jjukira twagendangayo nga tuli mu ntalo ng'ebibiina bya taxi mitirivu era nga waŋŋambyeko nti wali tosuubira nti abataxi tusobola okubeera kati ebyo byonna byava mu kuwabulwa President kwe yatuwa nakakale ebibadde bibanyigiriza ebimu nga biva mu bantu bange aba gavumenti kati mbikozeeko naawe aba gavumenti ministries ez'enjawulo directives kati naddala nga local gavumenti eyo ne Kampala zaali zitutuulako nga zitunyigiriza nawulira nnyo ng'abagamba mubakolera lisensi emu ya mwaka mwalimu kakati President n'abawa directives n'abagaana biri bye baali batukola okutunyigiriza kakati n'atugamba mwekolemu omulimu mufune obukulembeze obwawamu obukulembeze obwo buyambe okutuusa eddoboozi lyammwe aba taxi eri gavumenti nga liri wamu ne gavumenti eba erina kyegamba ng'eyisa omwo ne kikka wansi mu bantu ba driver wansi ne bakondakita ne bannannyini taxi so kati ne tujja ne tukikola kati we tukikola naye kye yatugamba ekya factory neekolebwa eyakkira mmoto kati bwekolebwa neetandika okuproducinga emmotoka okufulumya naye mu kufulumya emmotoka eyasinga kutunuulirayo baasi ezizino ennene kati tugenda okutunulira baasi ate ngaokusinga batunulidde baasi eza masanyalaze naye baasi eyo emu ey'amasanyalaze okugigula yawano mu Uganda okugigula oteeka okuba sente ne sente eziwera akawumbi kamu ne milioni 4 oba 5 baasi egi kawumbi kamu kitundu kakati omuntu waffe kati aliwo wa takisi ayina emmotoka ya milioni 15 milioni 10 milioni 225 omusuubira okuva mu takisi eyo agule baasi eyo ne bwebeemu wadde twagala kukyusa byatambula omusuubira aneda tagisobola tinize gradual change kakati gradual change yeno gye tuliko tibwenva ku bantu 14 kuba kati chairman gye balaze batusindikidde nga wali ez'abantu 2 kakati abantu 2 n'ogenda ku yasatumu abana basatumu 5 costa kakati kila moto bwe twali tutudde nayo nga tugigamba ziri emmotoka ez'abantu 6 ey'akawumbi akamu n'ekitundu kawumbi kamu ne milioni 4 tetujja gisobola mutukolereyo ey'abantu 42 kwaffe tuba tugamba 35 bone bagamba tujja kukola sides 42 nga tugamba kale at least awo muba mutukoze eki mutukendeerezaako yo bagibagamba mmeka kakati mu bukadde nga 6 sente nnyingi milioni nga 6 milioni 4 kakati at least kale tetugamba nti zonna zijja kuba nga zirimu abantu bonna bagula ezo kyovula twagalayo ziri eziva wano ku 14 tufune 2 bano kila moto zibatasobola kukola kakati at least omuntu asobola okuva mu 14 n'agenda wali naye waliwo ajja okuga nti nze kaŋŋende mumeka waliwo ababadde ne costas era already kati naga nti nze kaŋŋende mu eyo eyasatu mu 5 kaŋŋende mu yana mu nga nva ku nsonga eyo olwakadde zino muzitusindikire mu byalo byaffe Kiyindi weeyo kakati mugenda kuleeta ezo ez'abangi zezigenda okukola wano bunotonotono watuufu wennyini nti abakulu aba gavumenti sijja kukozesa kigambo nti kale kaŋŋambe nti abakulu aba gavumenti nga pulezidenti bwe yagambye nti kino ekisanja no more slip ekyetaagisa abakulu mu KCCA ne mu Ministry ya Transport kwe kukomya
abamu ababadde beebase bazuukuke bakole omulimu gubasasuza baplaningire ebyentambula by'abantu Uganda yonna, Kampala ne Uganda yonna. Kati mu kuplaninga mwe mubeera kiri kyenkugambye kyetwasanga e South Africa nti baasi ogisangayo ng'ekola na luutu yayo mu public transport n'osanga training ekola n'osanga taxi ng'ekola naye nga buli omu takaaba ate buli omu agabana ne munne. Kakati ekyo wano e Kampala kye kikyagaanye. Lwaki abakulu mu KCC abali supposed okukola ekyo tebakikoze? naye nammwe temukikola tutya anti ebbaasi ejjula n'osigala ng'ogamba muntu taxi ejjudde gweyongerayoko tetwagala kuleka munno ogenda okakkana bana bataano nekijjako oli omulala omulimu ekyo tubadde twakitereezaamu naye si ffe ba regulator regulator is KCCA wano mu Kampala regulator mu Uganda mu bya transport ye Ministry of Transport bakole omulimu gwabwe bateeketeeke nga naye bateekateeka in consultation not after consultation kubanga bo balina omuze ne batuula eyo mu ofiisi zaabwe ne bategeka bye bategese ne batuyita kutubuulira twagala kino nakino era mukiteeke mu nkola. Yes, ate mu modern society kati tebikyakolebwa bwe bityo. It is bottom up. Olina okutuula n'abantu byogenda okutwala ekintu ky'opulaninga ne bakuwa views ezaabwe kuba bali ku ground n'ogatera wano de twali mu meeting n'abakesisa abo n'abakugu abazungu baali bazze wano mu butuufu omuingini yasigenda kumwogera linnya wakesise n'aga nti mu butuufu ekyokutuula n'abantu ne muteesa ne babawa ekifaananyi bo wansi gye bali kikulu lwa nsonga n'aga nti bo nga kesise bakola oluguudo ne bateekawo akantu k'abeebigere we balina okuyita n'osanga eri basimbye omuddo ng'abeebigere bakavuddeko kana akasimba obulungi akaliko ne tailos ne bagenda ate ne bakola akakuba akalala mu muddo ng'era okalaba akakuba nga lino baliretseewo naga kati senga twatuula n'abantu abo ne tuboogera nabo osanga twandikoze ekitali kino ne tunoonona ssente ne tuteekawo ate abantu waliwo ekitulumya omutwe twebuuza lwaki obubenje bulemedde nnyo ku kkubo era tugambe nti mmwe temukoze kimala abataxi kakati nno naddala okuva lwe mwafuna zi drone abaana baffe bafiiridde nnyo mu motoka ezo bantu bafiiridde mu nnyo n'abaana baffe batuluma baddereeva bemukozesa n'abaana abo bakondakita. So kakati olaba nti ensonga eyo gyoleese ate topiki nnene nga wongambye wano nti akadde katutwala ebintu ebireeta obubenje bivaako obubenje bingi nnyo tetusobola kubimalayo wano naye mu bintu ebireeta obubenje ffenna tulina okukolera awamu ffe nga abavuzi abakulembeze b'abavuzi bebasaabaza gavumenti ebitongole byayo nga poliisi nga ministry ya transport luli twali tulina yonora nga twogera yonora naye kati minister of transport kubanga yevunaanyizibwa ku kuteekateeka enguudo nga wagenze ku nguudo awo okumanya ekiri ku nguudo omanyi abantu ba ministry ya transport obuzibu bwe baleeta nga buli permanent nga buvaako obubenje nga busibukira ddala mu nguudo mu nteekateeka yazo obwo obubenje obuva ku ekyo buyitirivu kati ebyo byonna byetaaga nga tulina obudde bulungi ne tubinyonyola waliwo obuva ku ffe badriver waliwo obuva ku ba ministry nga bakola enguudo waliwo obuva ku poliisi engeri gyerina okukwasisa ebyoku nguudo kwegamba waliwo obuva ku basaabaze abali mu motoka bennyininyini waliwo obuva ku bavuzi so ebintu bingi byetaaga obudde obuwerako ne tutula ne tubitematema buli omu n'amanya waalina obulwadde waalina obunafu n'agenda n'akola ki neetereza ate yo puroguramu yeetaaga nga n'aba ministry ya transport we bali aba KCC we bali ne traffic yeetaaga pano bamukulukananula we nali naye wano obuzibu yabussa ku mmwe leka naye abeeraawo tumupiningi ku bizibu byakola ku luguudo mu traffic naye atupiningi KCC tumupiningi naye atupiningi transport ministry tumupiningi atupiningi tugenda okuvaawo nga buli muntu ategedde waalina obulwadde kubanga tewaliiwo ali mutuukirivu bonna babeera aba ba ministry bw'ogenda ku nguudo ze bakola omuntu wa ministry inginiya nabba fuuti ku luguudo n'etwala mayiro eziwera nga yabbye fuuti omanyi kyekitegeeza
fuuti emu yokka bweti n'agibba mayiro 2. Omanyi permanence y'obuzibu gy'abatadde ku luguudo emyaka 20 obalindiramu okukola oluguudo ng'oluguudo lufunda ettuleera ne bbaasi bwe zisisinkana owa bodaboda oli ali wabbali ow'ebigero lyali wabbali agenda kufa. Kakati gwe n'otandika okunenya abavuzi naye ng'eyaleeta ekizibu yakola oluguudo sente baazimuwa n'alubba. Kati oyo naye ng'ajja wano mu studio ng'aga nti abatakisi bavuga bubi nga ye yabba oluguudo oyo tasobola kwogera ntuwulira. So naye tuba tulina omuteeka mu kojjiribwa ave ku kiri aleme okubba oluguudo kubanga omusaala gwe bamuwa gutegerekeka era gwandi mumaze naye obwamu oyo gwaggwanga naye nga takola ki tabulina owa traffic ku luguudo nayina ebisobyo bye byakola. Haji Sekindi yagamba nga bakola trade order batunulire nnyo ne border borders bo si kyekizibu kubanga abantu bali bagamba taxi zibeeraawo ne zitulemesa n'otambula n'agamba naye